Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa mulala kubeera ntuddamu okusinkana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa obulamu obulungi, ntuzaako okusalya ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kusoma ku ahkamul khitba, amateeka agafuga okwogereza omukyala, wa adabiha n'empisa zaako. Kyetugenda okusooka okulaba al khitbatu, abafu okwogereza kyeki. Sheikh agamba nti hiya idhaaru raghabatu fi zawaj bimra'atin muayyana, kwekwolesa obwagazi bw'omuvubuka oba omwami yenna, obwagazi bwe obw'okuwasa eri omukyala yeeyawulidde. Wa ilaami waliyiha bidhalik, n'okutegeeza kw'oyo amuvunaanyizibwako, kitaawe oba jjajjaawe oba mwannyina. Kitegeeza nti omuvubuka yenna ayagala okuwasa, prosesi alina okubeera nti agiyitamu, okubeera nti alonda omukyala gw'agenda okuwasa, n'okutegeeza abantu be. Wa min ahkami al-khitba wa adabiha, ne kuzimu ku mateeka agafuga okwogereza n'empisa zaako. Tugenda kulabako ensonga nga 3. Esooka, tahrumu khitbatu al-muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. Kiri haramu omusiraamu okwogereza eri okwogereza kwa muganda we, nga muganda we oyo amaze okubeera nti akkirizibwa eri omukyala oyo abantu be abamuvunaanyizibwako, walau ta'ridan, wadde indirectly. Nabwe ekyo tokkirizibwa ng'omusiraamu okumanya okubeera nti munno ayogereza omukyala n'oga nti kazaabika emipiira. Wa alima thani bi ijabati al-awwal, ng'ate okimanidde ddala nti muganda we baamukkiriza bagende maaso n'omukyala oyo. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, olwa hadisi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'atulaga nti ensonga eyo si nungi, n'agamba nti la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Tekikkirizibwa omwami yenna omusiraamu okubeera nti oyogereza ku kwogereza kwa muganda wo okutuusa nga muganda we oyo okumulekera chance awasa omukyala oyo oba akiveemu. Singa abanga alemereddwa, awo okkirizibwa okubeera nti omukyala oyo omwogereza. Wadhalika lima fi taqaddum lilkhitbati min ifsad ala al-awwal, kubanga olwaki obusiraamu bwagaana okwogereza kwa muganda wo mulimu okwonoonera munno eyasookayo. Ekyokubiri, wa iqa'i al-adawa, kireetera obulumbaganyi n'obukyayi wakati w'abasiraamu. Nabwe ekyo tukubiriza abavubuka bonna okubeera nti beewala embeera y'okubeera nti oyogereza omukyala gwe boogereza ng'okimanidde ddala nti waliwo amwogereza. Ensonga ey'okubiri ku mateeka agafuga eri okwogereza, man istushira fi khatibin aw makhtubatin wajaba alayhi an yadhkura ma fihima min mahasinin wa masawi'in. Omuntu yenna yeebuzibwako ku muntu oyo yenna ayogereza oba gwe boogereza, kikkakatako
okwogera ebirungi byoyo omuntu gwe bakubuuzizzaako n'obubi bwe. Mathalan, Nabbi sallallahu alayhi wasallam waliwo omukyala baali bamuyita Fatimata binti Kais. Omukyala oyo yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'amubuuza ku basajja basatu. Kwaliko Muawiyata ibn Abi Sufyan, ne kubeerako Aba Jahmin ne Usamatu ibn Zaidin radiyallahu anhu. Naye Fatima ono abakyala abaami bano bamwogerezanga bonna tebamanyi. Kakati kye baasalawo, Fatima n'abeera nti yalemerera okusalawo ku bonsotule kwaba abasatu ani gwaba afumbirwa. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yajja nga bwe tugambe nti kikakata ku muntu gwe babuuzizza, ku muntu ayagala okuwasa okwogera obulungi bwe n'obubi bwe, n'agamba nti amma Muawiya fasaalukun. Muawiya oyo musajja mulungi, musajja musiraamu, naye musajja mwavu. Kitegeeza nti obwavu ku lw'ensonga nti obufumbo azawaji masuuliya, obufumbo obuvunaanyizibwa, yalabanga wadde ayagala okuwasa Muawiya nga tajja kusobola kuyimirizaawo maka, n'agamba nti oyo Muawiya nkusaba omulekewo oba toli ku bwangu. N'agamba nti amma Aba Jahmin fadarrabu linnisa la yadau asaahu ala atiqihi. Oyo akuba abakyala Abu Jahmi. Ekyokubiri, tajja muggo gwe ku bibegabega byamakulu, ayinza okubeera nti akuyisa bubi mu bufumbo, era naye oyo n'abeera nti amwewaza olw'omuzoogo gwe yalina. Naye abamu bamuhadithiina bannyonnyola ekigambo la yadau asaahu ala atiqihi nti kaana kathiru al-asfar, yalina engendo nyingi nga tajja sobola kubeera nti abeere waka n'amugamba nti mbadde nkusaba ofune omwami ayinamu ku ssente anaasobola n'okubeera nti muwangaala naye nga talina safaari nyingi. N'amugamba nti nkusaba fankihe Usamata ibnu Zaidin, fumbirwa omwami ayitibwa Usamata ibnu Zaidin radiyallahu anhu. Nabwekityo omuntu yenna bw'aba agize maaso go n'akubuuza ku muntu yenna oba muwala nti omuwala ono njagala omuwasa naye ali atya, oteekeddwa okunnyonnyola nti omukyala oyo si mulungi, omukyala oyo si mulungi, era abavubuka bangi badde bamuzannyirako, aleme kubeera nti amutwala naye nga ayina obuzibu. Sheikh agamba nti abantu abamu ayinza nti kakati ekyo tekiri mu mulyango gwa kugeya muntu. Sheikh yagamba nti wala yakunu dhalika min alghiba, okwogera ku muntu ekikyamu kyabadde akola okumwewaza ayagala okumuwasa oba omufumbirwa, ekyo tekibalibwa mu kugeya. Bali min annasihati almuraghabi fiha shar'an, wabula ekyo kimu ku muntu okubeera nti omubuulira ekituufu ate obusiraamu bwe kikubiriza. Ekyokusatu ekisembayo mu mateeka agafuga okubeera nti tuwasa, twogereza abakyala ab'okuwasa, alkhitbatu tulina okukimanya mujarradu wa'din bizawaji, okwogereza just eba ndagaano yakubeera nti osuubiza omuntu okumuwasa, wa ibda'i raghabati fihi, era ebeera ntandikwa ya muntu oyo okubeera nti akwagala, nga onomuga nti mbadde nkusaba okubeera nti nkuteeka mu maka gange, oba mbadde nkusaba okubeera nti onfuula omwami wange, eba ntandikwa, wabula abatafuuse mukyalawo, abatafuuse mwami wo. Abantu bangi mu kaseera k'okwogereza bafuniramu embuto ne bagwa mu mbeera eya haramu erimu okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Era Sheikh n'agamba nti walaisat zawajan, bannange okwogereza oba okukwana omukyala tekibaliwa kuba nti muli mu bufumbo, temukkirizibwa kuba nti mufuna saavisi z'abafumbo
nga temunnaba kubeera nti mugattibwa oba muwoywa amateeka ag'obusiraamu. Lidha yabka kullu min alkhatib walmakhtubati ajnabiyan an al-akhar, kiba kisigadde nga buli omu takkirizibwa kubeera na munne okutuusa nga ettayimu ey'okubeera nti muwasiŋŋana etuuka. Nabwekityo tugezeeko nnyo okubeera nti twekuuma mu kaseera aka khitba, era nga khitba ekigendererwa lwaki obusiraamu bwagiteekawo buli omu okubeera nti ategeera munne, buli omu ategeera munne biki byayagala biki, musobole okulaba nti munaakwatagana oba temukwatagane mu kikomyawo, oba Allah subhanahu wa ta'ala wabanga yagadde, kubanga al-qulub junudu mujannada, emitima gino giringanga boolaba amagye amatendeke. Fama taarafa minha italafa, buli we gijja nga gikwatagana, bwe mubeera nti musisinkana n'omukyala ne mukwatagana ebirowoozo byammwe ne bye mwagala, emitima egyo Allah agikwataganya. Wabula bwe mubanga musisinkanye ne mubeera mu kweyogereza, ne mubaamu nga ono alina kyayagala ono alina kyatayagala, era mukomekkereza nga temukwataganye era nga temugenda kubeera nti muwasiŋŋana. Nabwekityo ensonga eyo nkulu nnyo okubeera nti tugikola nga obusiraamu bwe bujagala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuwa abantu abalungi, attaase abaami oba abakyala abakyamu. Ensonga eddala almasalatu alkhamisa, amasala ag'okutaano, nga tugongereza ku kimu kye tuteekeddwa okubeera nti tutunuulira wakati nga tweyogereza naddala ku bakyala. Hukmu nazar ila almakhtuba, kiramula kitya omwami okutunuulirako oyo omukyala gwayogereza. Abavubuka bangi aboononese, ayogereza omukyala tannafuuka wadde mukyala we, n'amugamba nti nkubira ebifaananyi byo ebyekyama obimpeereza ensooke ndabeko, n'amuweereza ate ne bakomekkereza nga tebeewasizza. Kakati obusiraamu mu kaseera ak'okwogereza omukyala gw'oyagala okufuula maama w'abaana bo, Sheikh agamba nti man arada an yakhtuba imra'atan, omuntu yenna bw'aba ayagadde okwogereza omukyala yenna, yushra, kyakkirizibwa, wa yusannu, era okifunamu empeera, lahu nazaru ila ma yadhharu minha aadatan, eri ebyo ebyolese, okutunuulirako ebyo ebyolese ku mukyala eri mu mbeera z'abantu ezimanyikibbwa. Ebifo biri bisatu byoteekeddwa okubeera nti otunuulirako omukyala, era bye bikuŋŋaaniddemu obulungi bw'omukyala oba obubi bwe. Ekisooka kawajihiha, okutunuulira feesi ye, wakafaiha, okutunuulira ebibatu bye, wakadamaiha, n'okulaba amagulu ge. Era naddala ensonga eno naddala mu Baarabu, kubanga beebikkirira niqaabu, engoye mu maaso gaabwe, ne bambala sokisi, ne bambala gloves. Kakati oba oyogereza omukyala afaanaku bw'atyo, kubanga olina okubeera nti omulabako, omusiime mu kaseera k'okumwogereza, oleme gamba nti baasiba omukyala. Akkirizibwa okuwenjula ku niqaabu ye, era akkirizibwa okugyamu ku gloves ze n'okugyamu sokisi ze, n'olaba ku bifo ebyo, oba oli awo otwale ekintu ky'olabyeko. Li hadithin Sahli ibn Sa'd radhiyallahu anhu, olwa hadisi ya sahaba oyo agamba nti anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, omukyala yajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, n'agamba nti ya rasulallah, wange gombaka wa Allah, jitu li ahaba laka nafsi, nzize okubeera nti nkwewange ekirabo. Naye nabbi sallallahu alayhi wa sallama, omukyala ono bwe yamala okubeera nti amusaba okubeera nti amuwasa, fasaada an-nazaru ilayha wa sawwabahu, n'akanula amaaso ge oba n'asitula amaaso ge, kubanga yali tamutaddeeko birowoozo, naye yasitula amaaso ge, ekitulaga nti okkirizibwa okulaba ku mukyala gw'oyogereza. Wasawabahu, n'agazza wansi, summa ta'ta ra'sahu, n'addamu n'asitula omutwe gwe, yeetegereze ku mukyala, ku feesi ye n'ebibatu bye n'ebigere bye, alabe oba omukyala oyo ayinza okubeera nti afuuka mukyala we.
naye nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okulaba nga omukyala tamulungiridde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti fankihu ma taba lakum wasaba kyala awe musiime we yalinga tamusiimye ate nga bo basahaba mwalimu kubanga yakimubuuliza bali mu dalasa omu ku basahaba ye agenda okulaba nga fesa alhamdulillah agenda okulaba nga ibatu alhamdulillah n'ebigere alhamdulillah n'agamba ya rasulallah in lam takun laha haja fazawijuni bw'obanga gwe tomusiimye nze nzikiriza mbeere nti muwasa n'abeera nti yamugamba nti iltamisu walau khataman min hadid beera nti onoonya wadde empeta ogimuwenga amahale obeere nti omuwasa sahaba onagenda nanyonya naye ekinnaku yali musajja nga simufunyi nnyo nagenda nanyonya nabeera nti talina kyeyafuna kyonna namugamba nabbi saa sallam toyina kyoleese omuwenga amahale nagamba ya rasulallah ekyobugagga kyennina illa izari nkutu yange ate bwenjimuwa sigenda kusobola kudda mu muzikiti nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti kakati nkukoledde ki namugamba nti alaka shay'un min alquran oyinayo kyoyinayo mu quran nagamba nti ninamu suratu kidha wa kidha namu sura eno neeri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti nkufumbiza omukyalo ono olwa essula zoyina nkusaba ozimusomese era ge gakozenga amahale ge nabwekityo okulaba ku mukyala ensonga ya mu ddiini. Hadisi eyokubiri omu ku basajja abasahaba hadithi ya Abu Huraira agamba nti kuntu indi nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa ataahu rajulun. Abu Huraira yali ne nabbi sallallahu alayhi wasallam omusajja najja gyali fa akhbarahu namuwa amawulire nti annahu tazawwaja imra'atan min al-ansari aina omu ku bakyala ab'e Madina gwe yatandise okwogereza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam alaba ensonga zinaatera okutuuka okubeera nti bakola embaga n'amubuuza nti anazarta ilaiha yo omukyala gw'ogenda okuwasa wali omulabyeko n'agamba nti la n'amugamba nti fadhhab fanzur ilaiha ddayo mangu bakulage ku mukyala oyo nga tonnaba kumuwasa fa inna fi a'yuni al-ansari shay'an kubanga amaaso g'abakyala abamu ab'e Madiina gaalingamu akantu abamu bamuhadithina ne bagamba nti gaalimu endali nabwekityo omwami yenna ateekeddwa okubeera nti ebintu ng'ebyo abiraba nga tannaba kuwasa mukyala aleme kutuuka mu wiiki emu mwezi gumu ng'ate agamba nti bansiba omukyala babeere nti baawukana kubanga tukimanyi nti obufumbo it's a life contract bubeera bufumbo bwa bbanga lyonna si bwakubeera nti bwakaseera akatono. Hadisi endala nga yesembayo ku nsonga eno ey'okulaba ku bakyala be twagala okuwasa okubeera nti tetwejjusa n'okubeera nti twekubagiza nti twatomera wakati mu kubeera nti tuwasa abakyala abo. Hadisi ya Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba ahadukum almar'a omukumwe bwayogerezanga omukyala fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahuha falyafal. Nabbi sallallahu agamba nti omukumu abayogereza omukyala bw'abanga asobodde okuba nti alaba ku ebyo ebisobola omusikiriza okuwasa omukyala oyo abeere nti akikola. Agamba Jabiri hadisi eyo Nabbi sallallahu we yatukubiriza okutunula ku bakyala be tugenda okuwasa. Fakhatabtu imra'atan bwe natandika okwogereza omukyala fakuntu atakhabba'u laha natandika okumugwira obufofofo hatta ra'aytu minha okutuusa bwe namulabako ma da'ani ila nikahuha ebyansikiriza okubeera nti muwasa fatazawwajtuha era nembeera nga namuwasa. Nabwekityo omuntu yenna waliwo omumanyi yagamba nti buli bufumbo bwonna obutuukawo ng'abantu bamaze kubeera nti beerabako feesi n'ebibatu n'ebigere obufumbo obwo fanadamatun bulimu okwejjusa ebbanga lyonna. Ekisembayo al-hikma min dhalik kigendererwa ki ekiri mu kubeera nti tutunuulira ku bakyala be twagala okuwasa. Baseeka bagamba nti anna nadhra ad'a li khudhuwatiha fi nafsi kireetera okubeera nti kitebenkeza ayogereza okumanya gwatwala nti omuntu ono mututte naye alhamdulillah mulungi kyenkana ki. Wa min thamma n'ekirala ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawami al mawaddati bainahuma kireetera
omuntu kyaba asinziriddeko okuwasa omukyalo oyo okubeera nti kigenda kuleetera okwagalana n'obufumbo okubeera nti bugenda mu maaso ebbanga lyonna. Nabwe kityo tugezeeko okubeera nti tufaayo okubeera nti tutunuulira ku bifo ebyo, tuleme okubeera nti twejjusa n'okulowooza nti twatomera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abantu abalungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.